Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange twegatiddwako omwami okuva mu sazaali ya Ssaabasajja Kabaka erya Boston, Massachusetts, US of the A. Omwami amanyiddwa nga mwami DDIBA Emmanuel. Bwemba nsobezza amannya ago nanterezaamu insha Allah, era nga ali wano Kampala. Tugenda kuba ali wano Kampala ku nsonga ezitali zimu nga tutunulira ebintu ebyenjawulo bingi nnyo. Nkwanirizaako ku mukutu, nsaba obuuze ku balungi abali mu kutulaba akadde kano. Webale kunnyaniriza Bwana Ibra. Thanks okulaba n'okusanga neebaza Omukama atuwadde olunaku luno ne tubeerawo. Amiina. Ozi osoose kuwakiramuso ate ekyo nno kikulu okwagaliza buli omu emirembe, kubanga muno mu nsi yonna buli omu anoonya mirembe bwe kiri. So nateera amaka gasasika, bizinensi zisasika, byonna bitabanguka ula mirembe bwe kiri. Era n'omukyala alisekukira omwami asegulira omwami agamba tampa mirembe. Emirembe, peace, salaamu sikwe guli kati okitodde nti assalaamu alaikum. Eddembe libe eri buli muntu awuliriza eddoboozi lino lituvaamu Omukama nga atuwadde omukka gwe tussa. Amiina. Ekyo nno kitegeeza tuli bakkiriza mu Katonda. Era n'omusalaba guno ngwambadde lwa nsonga tuli mu biseera by'abajulizi wano mu nsi ey'abajulizi e Uganda. Era bangi twabalengeddeko bawalamazi nga batambula gye bava mu byalo ebyabwe eyo. Batandise okutinattina basiyagguka batambula bwe kiri. So nateera mu nsi eno n'abalala baalinnye edda n'ennyonyi ne bagguka wano oba n'abalala bakyajja. Tetwesimye nno Uganda ekkula. Tuli mu lubu lw'abeesiimu ddala. Ekizibu ekiri ku ekyo nti eggwanga lino likyakula. Bwe kiri. Mu kukula wabeerawo ebitannabaawo nti abantu abo nga batambula enguudo mwe bayita okutuuka Namugongo bati tewaliiwo bifo bikyamibwamu bya lukale. Olina kgenda oba woosasulidde oba mirirwano nga balamazi bwe bayitamu bagaaka tukozese ku kifo kino tuti olaba ekintu ekyo naye in the interest of mu luzungu bakita ebyobulamu ebyalukale, public health, saate era n'ebyentambula. Awo nno wakyaliwo linki mugundi mu bitundu ebyo ebibiri ekyabulawo public health and public transportation. Nti convenience y'abantu tennafiibwako nnyo. Awo nno waliwo omulimu era abawuliriza abato nze nabe nkwataganyeeko nabo twagala kulaba nti nno tufuna ensimbi mu nsi yonna oba n'ab'obuyinza abazikwata ez'emisolo wano tuleke ebifo bya lukale nga toyinza kuvuga kuva mu kibuga Kampala bwoti buli luguudo olufuluma ekibuga kuwera ssaawa kusukka ssaawa 2 ovuga mmotoka nga tolina bw'okyamira nga tosanze kifo kye bayita place of convenience ekyo oba mu Luganda kye bayita awakyamirwa. Tuli ffenna ita awakyami mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Amannya go nagoogedde mu right order. Kati amannya nti oluusi gakyukamu. Nze bwe nazaalibwa ye taata amannya okugoogerako mama wange ng'azadde mwoka ga kitange ne mmange bantuuma Jackson Kigondo. Ate wano ne mu Buganda mu babatiza bwe bambatiza mu kika ewaffe bantuuma Ddiba. Abaganda babatiza obwe kiri. Nze nkirabira ku Idris Lukwago wano bwe tugenda mu Lwenge eyo buli luvannyuma lwa myezi 3 Idris bamuleetera abaana n'ababatiza ab'ekika ky'enkima. Oyo mukulu yennyini Idris Lukwago mu Lwengo omwo ne tubeera omwo
ne tulya ne tunywa. Era olwo olunaku baba lundiridde nga mbaga nga bagamba abaana bonna abeddira enkima balindirira Lukwago ave e Kampala ajje ababatize mu kalica ya Buganda. Si bino naye mu kalica yaki ya Buganda. Tugende maaso. Nga nesimye okumusisinkana ate n'oyo wankima mwattu nnyo ate n'ekyo kyendi aggumidde bw'ati. Tekirikyuka ab'enkima mwesuneko. Amiina. N'abalala tubanyoomye bakulu muddala mu mitendera. Daniel Omugoya yeddira nkebuka awangaale. Amiina. Buli omu ayagale kyeddira. Kati nno mu kubatiza okwo ate ne bantwala nno ne mu ssinzizo ne bambatiza Emmanuel. Mu kika baakubatiza lya ddiba. Bw'ogenda mu maaso ga kabona ne bakubatiza lya Emmanuel. Abasinga balisalako ne baliyita Emma. Ate abamu ne bamuyita Manueli. Mama wange yampita eri. Akuyita ani? Manueli. Kaithi Kanaabi oyo era naye erinnya ly'eddala ye Manueli. Big up Emmanuel Munange. Amiina. Manueli Munange. Amiina. Kakati olaba ensonga eyo. Ye taata. Kitegeeza gano amannya gano galaga omuntu gy'ava watuuse. Tugamba erinnya likulu nnyo ku muntu okumuidentifying okumumanya. Olaba face ogigattako erinnya omuntu oyo n'omumanya. Omuzungu wagambira ng'omutunudde mu maaso nti please identify yourself. Exactly. Weewaawo. Amiina. Kati nno obukulu bw'amannya ago. Ye taata. Butambula bwe butyo. Nava kuno ne ŋŋenda gy'embeera eyo. Gy'owangaalira kati. Gy'owangaalira. Amannya ago olaba erinnya Emmanuel. Ngenda kuwulira kino ensi ekimanyi nze tebanzaala mu biseera bya Christmas. Kitegeeza mwana azaaliddwa mu Christmas. Naye erinnya eryo lyanzibulwamu okubbulamu. Omuntu ono nga mukwano gwa kitange nnyo. Nga musajja mugezi nnyo. Nali nga ndi ewa kitange awo ng'omusajja ono amagezi gaakira ne gamusukka obungi mwattu ne gatokota n'okubimba ne gabimba okuyiika gaayiika waba gaayiika yaganjiira yaganjiira. I love that. Ne gakulukuta. Amiina. Kubanga yakyame ewa kitange ati nga waliwo ne balirwana weebali saaliyo nali muto. Bino by'onyumya naawe baakunyumiza binyumize. Amiina. Omusajja oyo bamuyita Manuel. Naye engeri ye bye yali ayogera ng'ayogera n'ebiriddawo ssebo. Ebiriddawo mu nsi tebatannaba kulaba. Zino entalo ezibadde wano mu ggwanga wano nga yaziraba dda nti zigenda kubeerawo. Ate nno mwattu yagamba ne kitange nti olutalo lujja kujja. Kitange taaluyitemu waaba engeri ezimu tazikutte. Yali mulanzi. Yandiba sijja kukyogera bwe ntyo naye yakyogerako. Ng'olwo olutalo ategeeza oluliwa luno olw'omukinaana. Yagamba entalo zigenda kubeerawo nze nazaalibwa before 79. Naye nawe mu 79 waaliwo olutalo. Era walwaliwo. Luno kitange yaluyitamu naye ezaddako awo ate luli kitange lwamulya. Kati nno yamugamba ku ntalo ezo naye nti era tajja kuzisomoka ezo entalo. Era bwe gwali. Kubanga nga bayinga ejinga ne boogera. Naye nga tiri ndi kitange boogera naye ng'abantu abalala bamutya. Nga bamuyita nti Manuel y'omulalu. Kubanga nga bwakwata ku muntu amubuuza ebibuuzo ate nga bala ansa ebibuuzo byababuuza tebalina. Lumu nti yakyamako awantu kawungezi bali emmere n'abagamba e Buganda wano nti abange emmere eno kawunga nabinyeebwa nti bye baali balya. N'abagamba emmere abaana gye mubadde akawungezi kati bagenda kukola mirimu ki? Eno emmere ereeta maanyi mu mubiri ate bagenda kwebaka kiro. Amakulu mu kyo nti emmere gye baali babawadde yali yakuliibwa misana. Bo ne bagibawa ekyeggulo. Naye ndi yakwata obuvunaanyizibwa n'abutwala bannyumiza. N'agenda ng'asalasalako ku buli mmere ya mwana awakaawo. N'agibikkako n'agissa ku sowaani n'abagamba mugitereke banaagirya enkya katono ke balina okulya kati nga bagenda okwebaka. Kakati olwo nno engeri gy'akolamu ebintu tefaanagana bantu nga bwe balabiraba. Abantu bagamba nti oyo Manuel omulalu. Kumbe Manuel omugezi.
bwenyinza okitwala na leero Bwekiri. omusajja oyo bwajja kitange bw'ati ne bamwesega nze bandeka ntudde abaana nga bejjigo kakati omusajja ono ayogera ebigambo tolaba nti nalina n'ennyonyi n'eŋŋenda e Bulaayi n'ebirala kusoma bitabo bino ebyo byonna omusajja oyo yabyogera ebigambo ebyo yagamba bwati ti mwana gwe nze mu maka ga kitaawo wano naye tewali ennyaniriza olwaleero muganda wange taliiwo bandese wano ng'ekyonziira naye ati gwe ng'omwana omuto osese n'okuseka nonnyaniriza kakati kankuwe bino alina kyeyankwasa balina bye bakiyita e Buganda wano nti nkikuwadde kiba kitannakinku bye bino birina okubeera ku bulamu bwo bikutambulireko era n'erinnya eryange erya Emmanuel ndikuwadde balina oddikubatiza bali kubatize ndayira bijja kukyukamu kitange eyali akola emirimu gye ne gibaamu ebyabaamu asebire nagamba omwana owange awo gwenzaddeewo alina okufuna erinnya eryange era kola kikola ine Jackson ne balisuula nno okukakana nga nze Emmanuel gw'omulamba awera kati atazaalibwa mu biseera bya Christmas. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Emmanuel Diba Kigundu bwe guli tukola ne banywanyi baffe aba Adushime UK Store ku Arena Mall Ensambya balese amasuuti balese gato balese misipi masaawa perfume wallets okuva mu United Kingdom UK abasinga gye mwakazaako Bungereza ate nga bo abo abadushime basangibwa ku Arena Mall Ensambya opposite Middle East Restaurant ogenda okubanga obasanga yitayokko bali open Monday to Saturday kumacha paka lwaggulo bekwate buli kimu kitambule bulungi ate bo aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaza emali okuva China paka Kampala. Programu ya feno gye tuyise obulamu bwa nkuba kyeyo. Twatandise programu obulamu bwa nkuba kyeyo era nga tugenda kutunuulira abakuba ekyeyo. Ekyeyo it is just a terminology but omuntu asobola okubeera mu America nga ambassador era abakuba kyeyo. Asobola kuba mu America nga musawo abakuba kyeyo. Asobola kuba mu America nga lecturer nga akuba kyeyo. Asaana okubaayo nga akola byonna byakola. Just kigambo Mwami Diba kyajja okutunnyonnyola kitegeeza ki kubanga naffe twasangawo kisange. Keith Kanabi yakubako ekyeyo mu town bagiyita Freetown Sierra Leone era bw'avaawo n'agenda n'akubako ekyeyo e Zambia mu town bagiyita Lusaka. E Zambia eno Keith gye yasinkanira batabani b'omugenzi BMK Hajj because banji bali Zambia awo era bali nnyo ne Keith Kanabi oyo bawo ekyeyo nnyo mu Zambia awo ne Freetown Sierra Leone. So tutunulira obulamu bwa nkuba kyeyo era ng'olwaleero ku katebe tuyinako munywanyi wange mukwano gwange Bwana Diba Emmanuel Kigundu. Ewa tuli fenna wewa sewa. Okay tukyali ku mannyago okyayongera okukola kye bayita throwing more light on your names. Sure. Kakati ndowooza olabye nabatizibwa emirundi ebiri yeeka ne mu yeekaalu. Amina. Ate amannya ago ge gasinga okuvuga Diba Emmanuel ate nga omanyi erinnya Emmanuel lina variations nyingi nga bw'oyogeddeko yetaate kubeerako okusalako naye bwe natuuka mu P7 nga okuwandiika erinnya eryo obujjuvu nti no Emmanuel Kigundu Diba terijaamu mu lupapula luli kubanga tuba n'obubokisi 25 obwo ate obubokisi 25 obwo twawulawo nakabokisi Idris abitegeera nnyo yali musomesa ng'agolola ebigezo ebya science ne RE P7 ku ssomero baliyita Kanjuki Church of Uganda Primary School. Yeah. Wonderful. Oyo musomesa yennyini nga nze big up. Yeah. Kakati nze muyo nebu nakolamuko
nange bwentyo. Wagolola ebigezo? Sikugolola. Kuyamba bagolola. Ngolaba bagolola ati wali babeera basiba abagolola. Babeera basibe kankikubulya kino. Wakola kitata? Kuyamba bagolola. Wali togolola? Naye nga nyamba abagolola. Okugolola kitegeeza okumakinga exams. Omanyi olulimi lwaffe ludobonkanye nnyo ensangi zino. Abantu bettanidde nnyo olulimi olugwira. Kati oli bw'awulira ekigambo nti okugolola ebibajjira mu birowoozo kuba kwa mmotoka. Nkyanti emmotoka bagikonye ettama lino kagitwale baligolole. Tugende mu maaso mwami Ddiba. Abamu okugolola bakumanyinga kumakinga. Okumakinga ebibuuzo. Mu masomero ga mukadde wange eyo kuba kuliko gate n'ebikomera bulungi. Omanyi abagolola ebibuuzo ate bakya interactinga na outside world. Era abafuluma bw'ati ebyo batayitegedde todda tebakukiriza olwa security ebeera kugolola ebibuuzo. Kati nga obeera tubeera munda ffenna bakukebera kati ataabo engeri gye batalina kusitunkana fuluma agenda byakulya biriwa ku coordinatinga ng'omukisa ogwo ngufunye mu masomero ga mukadde wange eyo okubayambako wabeerawo abakulira kagamba atuukawo omanye abasomesa babajja mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okumakinga ebibuuzo kubawa bisulo n'ebigenderako kati eri ebeera balina n'okufuna no orientation expectations kikwata kibuuzo kino gundi kibuuzo kakati oluvaawo ebibakwatako ebirala bibeera coordinated n'ababakulira kati nga bali kibakwatako kwata kibuuzo kya muntu nga tolina influence ndala yonna olamule bulungi okusinziira ku syllabus yakusomesebwa nga tolinaamu kugamba nti ono muganda wa gundi aseka bulungi kano sijja kukamusuula tejja kukubye kaama gabeeranga mazima na bwenkanya. Sikugamba nti gabeeranga era manyi bwe gabeera ndudde okubawuliza. Era omanyi nawulizanga gaalinga mazima na bwenkanya naye ensangi zino ndudde obbawuliza abagolola ebigezo by'abayizi mu ggwanga Uganda akageri nti mbadde bize. Anze mutera okuwuliza system ekyali bwetyo mazima na bwenkanya bwendowooza sinawulirako naawe ate okatadde kaako anti kumanya kyetumanyi kyekitutambuza ne tukkiriza toyinza kukkiriza pozi mu Katonda naye kyomanyi kyekikuleetera okukkiriza nzikiriza nti bwekityo bwe kikubanga standards z'ebibuuzo ezo abayita n'abagwa kisinziira ku marking bagiyita batya marking guide eyo kati eyo buli omu webanga gye bamusubjectinze okupima olupapula lwe lwakoze kitegeeza nno waliyo standard agituuseeko n'ayita agisukulumyeko n'akuubira waggulu ate azze eno wansi n'akwebera for that reason okukwebera kwe kusemba okwo twogedde ebadde kind of bagita batya detour kubanga kireese ekyebibuuzo ekyo naye amannya gabeerawo oluusi gakyukamu kusinza ku embeera eriwo ne context n'ebyetaago by'abantu kati nze gye nagenda eyo erinnya Kiggundu tebangayo muzungu alyogera n'alikutula ate n'eddiba lyenyi lirina two syllabi like this nali okulisoma kuba lina two D's wano omuzungu zidda za muddiringanwa eddiba eryo eddidi kiri omuli kimuwa ebuzibu okulisoma agamba didiba like that abo be bazungu n'abatali bazungu mwattu n'omuddugavu weeri n'awavudde ebulala kabeba warabu unayipozi abantu abamu bentera okulaba basoma erinnya eryo ne balituukiriza Bagereki the Greeks yes bo balyogera batya diba balyogera then abazungu ne baliyita batya didiba n'abagenzeeyo obukulu nga beefuna tebakyajjukira Luganda baliyita batya abagenzeeyo obukulu ate boogamba balina Uganda nedda America is a melting pot era America nsi yonna si ggwanga limu nsi yonna oyina n'abava katugambe wano mirwano gya wano teri nsi ya mu Africa wano etalina abantu mu America ekitega Africa yonna gyeri mu America teri nsi ya mu Asia wali etalina muntu mu America kitegeeza Asia yonna eriwa mu America teri muntu teri Australia gye bali ezo si continents bwe kiri ate teriyo na bava mu Latin America eri gye bayita South America batali mu America aba Brazil aba Portugal ne abagwa mu kowe eriyo teri bava mu Europe wali Bulaya batali mu America
continent waliyo gyendeseyo Asia byonna gyebiri kati America nsi yonna baba bavudde eno bukulu ne bagenda mu America pozi abe Uganda ogamba nti bagambye oluzungu tebali eri abayigere ennimi zaabwe nga tebamanyi luzungu gye bali totale n'olwekyo bw'otanenya muntu ku lulimi lw'atamanyi awo naawe ate goba ofuuse ki kizibu pozi ngo bannayuganda abayirinya Uganda bagamanya agafa ag'Abaganda eryagerabe buloteevo pozi bwe kyatuuka erinnya kasita ly'abalema bali okutereeza okwatula ate nga nze nassociatingako ne families eŋŋundiivu erudde eyo famire eŋŋundiivu ziyina enjawulo ne famire enjivu famire eŋŋundiivu byonna eba ebirina baba bayivu ate nga bagundiivu ate kati obugundiivu bwe twogerako obugundiivu bukwata byonna obuyivu erinnya ensimbi eby'obugagga obugagga obuliwo n'obwensibo nga byonna babirina eyo ye famire gye tuyita famire ki eŋŋundiivu ntumiddeko Tone Ssenabulya wuuyo omutumidde nange bwe ntyo kaakati famire eŋŋundiivu waliwo nga kati efamire ya JFK president the president yes ezo si famire ezo bwe zityo waliwo Rockefeller families yes era wowasa mu ebyo oba bakasizzanga abasizza mu balangira mu America eyo ate waliwo pozi ne ba civil rights activists and movement the MK Martin Luther King John n'abagenderako family ezo bambi I've associated with them yes kakati ne bagamba nti bampa erinnya lya family yaabwe lwa nsonga nti erinnya lino Kigundu lyabalema okwatula yes ningamba ndowooza nange tebaba tebankoze bubi mwatwala gye byaggwera nga bakwadde erinnya ki King wow so n'obeera nti gwe Emmanuel King Diba okyatudde kiwedde extradigest era bw'ogenda Ibrahim Kasage manya gange thank you go on era bw'ogenda mu biwandiiko ebyekusifu oyinza okunoonya Emmanuel Kigundu Diba n'akubula n'ogenda ku immigration ne bamunoonya n'abula mu system n'abula ne bakugamba tusaba omunoonyeku ku muliraano e Canada kyekyo oba n'awalala kati n'erinnya eryo gyeriri eyo era n'abavubuka eyo baligabanyeeko yes wekityo bwe kiri waliwo ekibuuzo ekirala tuli mu programu yaffe egamba eyitibwa obulamu bwa nkuba kyeyo extradigest mugoba nsonga programu y'obulamu bwa nkuba kyeyo tutunuulira bannayuganda abawangaalira wabweru w'eggwanga Uganda okuviira ddala ku muliraano wano e Kenya okuviira ddala ku muliraano wano mu Sudaani ey'amaserengeta n'okukka ku muliraano wano ewaffe mu baganda baffe e Rwanda ne bw'onadda wano ku luuyi buno e Congo tujja kutunulira bannayuganda abo tunyumyemukko nabo era nga akadde kano tuli ne mwami Emmanuel King Diba mu butongole eri Uganda lisigaleyo please era nga mu America eryo lyerinnya lyakozesa era lye bamuyita erya Kigundu wano lyerigula enzigi lisaagala kulijjawa wane Uganda ku ekyaddondo ye Emmanuel Kigundu Diba weewaawo kyemba nsobeza ontereza tewali kyosobeza okay gwe tuli naye of course is a good friend of mine era omulundi guno gwe nkyasembyeyo okubeera mu America omwami ono yannyaniriza bulungi nnyo nampa obudde bwe era nampa n'ebitereke ebiwerera ddala njagala kwebaza nga nsinziira ku mukutu kuno ne mu kamera nti wampeera mu nzikiza kati nze nkwebaliza mu kamera enkolayo yali ya mukono guno guwadde guno tegulina kumanya kati enkola eyange guno gwa receivinga guno ne gumanya byonna ne gyegamba tweyanziza tweyanzeege nzizemu kalesewo pozi kyenyina okutegeeza nti ewaffe eri tukolanga famire bwe tuti era nze siina ssente
esente zennina za family nga household ekifuluma kyonna kifuluma nga kivudde mu famire y'abaddiba eyo ate mukyala ddiba yamanye ebiri mu kibanyi kati nno okwebaza nze ndi nakiikirira bukiikirizi waliwo abaana n'omukyala ntwala omukisa guno nga nsinziira ku bimyanso bino ne kamera zino okwebaza omwami omukyala n'abaana baddiba weewaawo nterezeza n'emikwano nga kwogitadde n'abako okwo nga nkikubulire nno sebo fe okubeerawo mu ddembe ne mu mbeera etubeezaawo nga tufunctioninga bulungi omukyala n'abaana abako n'ab'emikwano human environment eri immediate mu Luganda bigambo bino immediate human environment obuntu n'abantu abatubugiriza naffe ffennyini kyekitufuula ki kyetuli kyetulina kyetufuna nekyetuyinza okugabako kubanga abo ebatufuula kyetuli kati ekiba ekifulumyemu omwo ffe tuba tuli mutwe naye ngaabo bonna kibakwatako ate tetwagala kikyuke. Mwami Ddiba, mu programu yaffe eya bulamu bwa nkuba kye tutunulira omuntu azaalwawa mu Uganda era ava atya mu Uganda okugenda emitala w'amayanja era tujja kutandikira ku ekyo oli mwami oba omusajja eyeddira enkima weewaawo ozaalwawa ensibuko yo yeriwa olinga ngamba nti ntambule ng'omuganda right kale ekyo partially pozi nga sinakikola ekyo oyogedde ko ndi nkuba kyeyo njagala njawulemukko oba nkite ntya nkubiremukko to modify omanyi waliwo okufuba n'okulafuubana ebintu ebyo omanyi kyebitegeeza onaatunnyonnyola fenna kati nno kunze n'abalabi weewaawo omanyi nze nasoma ennimi olulimi ate n'ennimi omanyi we nali nga ndi emakerera awo nali ako nasoma kyebayita linguistics kitegeeza kusoma ennimi gye ziba ne gye zitandikira gye zitambula zidda ate ennimi zikula tezigala nga kyekimu mukyo olilingwa katukitwalira awo abakitegeera bakitegedde naye we nalinga nsoma natuulanga ne mu bibiina ebitali mu koosi yange kuyiga kubanga kuba kasozi ako kalimu ebitabo n'abantu abajjudde okumanya naye temwattu waliwo ababeerawo ng'ebyokumanya agamba nze koosi yange byeyiko byenkwatako nedda natuulako mu bibiina eby'Oluganda n'Olunyakitara especially ezitali mu koosi zange ez'ennimi zenyikwa zaffe ezawano nga njagala ennimi ezo ddala nzitegeere mu ebuziba kati nga nenfuna omukisa ogwo n'abasomesa abazisomesa ne banzikiriza abaga no I picked interest let me get kanyigire njagala nange njige ku byemusomesa wadde sijja kukola bibuuzo naye okuyiga kuyamba kati olaba nga njogera ennimi z'ebugwanjuba ezo waliwo gwe bayita permission naye kubanga ye is a profession public figure Professor Oswald Ndorerire nanzikiriza mu kibiina eky'Olunyakitara kati nenjiga ennimi zeeyo yonna eyo bugwanjuba ezo kuba zikwataganye bwe ziti n'agamba nti bano bagamba wano Buganda kwatagana ku embwa eboggola naye bali ennimi zifaanagana nti nga eboigora bali bagola bwe bati kati it's a question of variation ennimi gye ziva kale ekyo njagadde nkiyiseewo obuyisa kati okumanya ennimi kuno sigamba nti ate ne bajjajjange eka nabeesembereza nnyo kati nemmanya nga bagamba bwe bati nti kasita omuntu omanyi okwogera ekikulumbye oba ekikwaŋŋanze ng'osobola okkiwa erinnya n'okyogera oyinza n'okukiragira gwe baali bakuyiseeko erinnya lyo n'osigala ng'oli bwoti era owawamuka oba ogugumuka kati singa omanyi okwasanguza n'akamwa ako n'oyogera ekintu kitegeeza gwolemwa bitono era bagamba nti ekitayogera tekirema ayogera bwe kiri
kati bw'oyiga okwogera ate n'oyogera n'abantu olulimi olwabwe tebategeera bakyuka ne bakutunuulira emboozi n'egwa amakerenda ensi yo n'egaziwa ky'ogendera n'okituukako oba ogendedde kufuna balabe n'obafuna oba mikwano n'ogifuna omwatu ofuna emikwano ensi ekola etya egaziwa ali no n'abalabe waliwo ebivaayo ebirala kati olw'ekigendererwa ekyo neneeyuna nnyo okuyiga ennimi okufuba buli omu afuba buli kanaku okugezaako okutuuka ku bigendererwa tetubituukako ku museetwe naye ate okulafuubana ye muntu gwe bagamba ayina obwongo obunafu mu Luganda bagamba nti obwongo obunafu malayo obwongo obunafu bukooya ki bigere nti obwongo obunafu bigere bye bikoowa kakati omuntu oyo aba alafuubana abatafuba alafuubana kubanga bakola we bati nti omanyi ate bazungu bakyogera bati nti omanyi ekigambo kino fool ngazi si mujjuvu omanyi kifu nti the house is full of people naye waliwo wu erimu sekyo ezo obiri full oyinza okukinyonyola kyeki mu Luganda si kyakitiibwa era kyakivumo kitunyonyole nedda naawe njagala ngwenyini program bagamba mu Luganda kale nyonyola singa obadde oli mutaputa wange gamba full mu Luganda translate kikalubyemu kwa kusimu omukwana akubulire contact a friend yenna gwosobola anti kuyiga kuba simu mukulu ndino a fool ogamba oluusi waliwo wano abazaalibwe wano ne Buganda ne bagamba nti bamuzadde ki Kasiru naye ate toyinza kumuyita fool kuba azaaliddwa bw'atyo tugamba nti little fool Kasiru tekiriiyo kugamba tebagamba deaf and dumb takola ki tayogera omuntu atayogera abeera dumb era bagamba dumb singa oli akubuuzanga ekibuuzo n'otayanukula nakugamba nti dumb tekiba kivuma aba akudescribinze aba annyonnyola state of existence gy'olimu essaawa eyo katubeera bintu bingi mu biseera eby'enjawulo waliwo ekiseera wenza okuba nga oli akusanze mu biseera byo n'oyogera ebigambo ate mwattu ebimukwatako n'agamba what a man is a genius teno nakusanga ng'osirise byayiseemu tabimanyi n'osirika matama ntengo nama is he deaf and dumb ayogera toyanukula sikyegani wenyenya wadde byenjogedde alabika tabiwulidde antunudde butunuulizi tabiwulidde deaf dumb tafulumya kigambo naye ate obanga si kyekyo ky'oli ng'akumanyi wa bulijjo ayinza okukugamba nti you are a fool ekivuunulwa kitya omugwagwa omugwagwa si extra digest mugoba nsonga ko tuli Ibrahim Kasage manya gange okulafuubana n'okukola ki n'okufuba kwe tubadde kakati nnoda omuntu yenna afuba ataddewo ebigendererwa targets okuzituukako okugamba to overcome challenges kwe kufuba okulafuubana ye muntu ali awo n'ebitabo ebitukuge byogerako nti osanganga ebintu bino n'otasanganga omuntu omugwagwa ng'ali awo awembejja pulojekiti gy'ayagala okutuukiriza ate waddenga waliwo ekiddawo kubanga ekyo kiba kimala okitegeeza nti ajja kukola ajja kugezaako olwaleero engeri yeemu tajja kutuuka ku kigendererwa ate nenkyakola kyekimu nti neruli omuntu oyavuunulwa atya mugwagwa is a fool kino kiriwo ekiti extra digest mugoba nsonga tulina Emmanuel King Diba oba
Emmanuel Diba Kigundu. Tugende maaso. Yes, kakati kiba kitegeeza nno. Awangalira America. Weewaawo. Bwe guli? Yes sebo. Kiba kitegeeza nno. Buli muntu yenna asaba Katonda okubeera obulungi. Amusaba aleme kubeera kino kye twogerako ekizibu. Omuntu aleme kubeera mu kulafuubana. Wabula abeere mu ki? Mu kufuba bufubi. Amiina. Ate waliwo abakola kwegamba smartly. Nobeera ng'oli takyafuba bufubi. Era ebitabo ebitukuvu bina layini egamba nti buli mulimu naki? N'empeera. Buli afuba aweebwa afuna empeera. Weewaawo. Tugende mu maaso. Mwattu ate alafuubana atuyana nnyo. Ayinza n'okutonda okutondoka entuuyo amatondo nga ga musaayi ng'aga Kristo gwe twalaba ng'asabira omwana w'omuntu. Si kizibu ekyo. Kati ekituleetedde ku nsonga eno gituukako atali kulandagga nnyo nkyogeddeko nti ebweru eyo waliyo abafuba n'abalafuubana. Naye naate baba bagenze erudda eyo okulafuubana okwo tekubaleeterwa nti by choice nti bakusalawo katufulafuubane, wabula mbeera tekuba kwagala kwabwe. Kati omuntu ali mu kulafuubana aba asobeddwa kubanga ebigendererwa aba alina naye ng'okubituukako kyekizibu. Kitegeeza nno wattu waliwo ebyamulemesa. Ate teri kintu kiremesa muntu Bulaaya nga legal status. Extradigest mugoba nsonga. Awo wennyini wenjagala otandikire. Programu yaffe eno abatulaba giwa obudde ng'ogigoberera. Eno size eza bulijjo ez'okukyamukirira. Kubanga gwe tuleese twakikubaganyako ebirowoozo nti bw'ali bazze e Uganda tulituulako awamu emboozi n'egwazo nti bw'ali bazze era kye tuliko akadde kano. Agulumizibwa bifuga. Amiina. Atenderezebwe eyatonda eggulu n'ensi, nannyini buyinza, atuwa obulamu, atuwa emmere, era ayina obuyinza ku ffe nga bwankomeredde. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Atawanirira n'eggulu nga tekuli ki? Mpaji wadde neegi. Ekyo waliwo akisobola. Nakigamba Keith Kanaabi. N'akwata intaneeti eyo n'atandika okunoonya empagi y'eggulu. Akyanoonya. Paka nakati. Mukyo Keith Kanaabi alafuubana. Awo tukkiriziganyiza live example. Nsikaako mu ttaano. Neyanza nnyo neyanzege. Tutunuulire kye bayita legal status e Bulaaya. Yes. Bangi bannaffe ku lw'ekisa kya Allah yatonda eggulu n'ensi abukeesa n'abuzibya bangi bafunye legal status. Bangi bannaffe tebinnatereera naye ng'era batoba era bayiiya era bagatta bikole ki? Bigguke. Mwami Diba wava e Uganda mwaka ki? Era ku kibuuzo ekyo njagala ogatteko ansa endala etunnyonnyola ova otya e Uganda. Ebintu bye njagala obiddemu concurrently. Neyanziza ekibuuzo. Pozi omanyi obusomesa ndi musomesa. Once a teacher always a teacher. Ate obeera omusawo abantu basomesa oluusi nebyebasomesa ate era obasomesa kukyusa bulamu. N'akigaana n'alaba ne ku bivaamu ebibala by'okugaana okuyiga. Ate ayize mwattu n'akomawo yazza asinda n'atambula nga n'akaseko atadde ku ttama. Obusawo bwe tetunaba kwogerako. Ekisooka mu busawo bye bigambo kwogerako omulwadde kubanga ebigambo by'omusawo nabyo ddagala. N'ebyambalo by'omusawo nalyo ddagala. Oluusi abamu ate bibatyemula butyemuzi kuba n'eddagala oluusi abamira eddagala libaleetera ate okwanukula ng'ate kuli opposite it was nga mize eddagala ate mulina mujjanjaba ddagala. Kale medicine so broad era mubeera nga musupervisinga buli kadde. Pozi ngewe ndi musomesa kye njogerako ekyo saagala kugamba ebala syllabus
tobuuka kugenda ku kiranga n'olekayo kirala. Saba twogera ku kigambo full kiri tukyogedde mu Luganda. Mu Luzungu defining full kigambo byasoma mu dictionary bagamba nti who is a fool? Sikijjukira. Waliwo akijjukira wano. Bagamba nti a fool is one who does the same thing over and over again expecting a fool is one who does results. Zayagala zibe. Akola kintu kye kimu naye asuubira results zayagala ezenjawulo. Okutte ekisero ose n'amazzi okuva mu nnyanja ogatwala ojjuze pipa tegatuuka. You end up being what? Ekintu ekyo kye twogeddeko. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ate era ndowooza toyinza na kujjuza yadde akataasa bwe guli kulafuba no kwe twayogeddeko. Yes, naye afuba atuuka ku kigendero. Kitegeeza ono ye alafuubana. Tukitegeera. Abalafuubana abangi legal status gy'obuzizza. Ekintu nga tetunnatuuka ku ekyo. Lwaki ndeeseewo ekibuuzo ekyo? Abantu bano osooka obasiigira ekifaananyi nga kiva ku ggwe. Then obasiigire kiri ekiri eri. Then kwe kubuuza. Kubanga ebiseera ebisinga nze okunnyonnyola obulungi obuli mu mawulire oba challenges eziri mu mawulire nsooka kunnyonnyola nga soma ntya. We wavudde ekibuuzo nti mwami Emmanuel King Diba oba mwami Emmanuel Kigundu Diba ava atya ekyaddondo okwolekera mu Amerika. Nava wano bulungi nalinnya nnyonyi nali nga sisiibudde. Okay. Nukutte ogenda mu Amerika visa nga maze okugifuna visa nga maze okuninnya ennyonyi n'engenda naye nga tosiibudde. Asiibula aba amanyi gy'alaga. Abagenda okufa basiibula. Abagenda okufa batono. Ntumireyoko omuntu wange. Ntumiddeko Daniel Mugoya oga promo UG. Period. Kakati nze ngogenda gy'otamanyi osiibulani ngani. Kubanga asiibula agamba kanneekooneko ekyengera wano nkomawo enkya. Nze syagenda kutandika kukola mbeera. Nsiibule gye ngenda simanyiyo ne jjajjange tabeerangayo. Eriyo ani anniiza okunnyaniriza. Tewaali. Tangayo awo. Kyogedde ekyo lwa nsonga eyo. Nti era nava wano nga nze ndi mukulu w'essomero. Yes. Kyogeddeko awalala. Mukadde wange yampa kasente nga maze okusoma wano education wano nga omusomesa. Eseba. Nensimba essomero liri Eruweero. Eseba. Kakola high school. Kati nno oyo gye nava. Ng'omu high school. Neŋŋenda. Naye ng'ekyanzija wano history n'emabega n'embeera. Eri wano ewangaalira wano. Ewaffe. Yes. Nti serisho amanyi awalala nabawulirako ku bantu nti ffe bantu b'Eruweero bye twalaba teri munnayuganda oba mwana muto kati ayinza na kubifumiitiriza. Kiraba ekintu ekyo. Yeseba. Era ne kitange teyavaayo. Yeseba. Anzaala. Bakulu bange maama wange yatuzaala 14. Nze ni namba 5. Nze ndi wano. Ate ne bato bange weebali. Naye muno mu nsi nfunyemu bakitange bamaama bange abanzaala n'embeera omwana. Kale n'ebigambo n'ebiwulira nti okubeera omwana obeera omuntu omwetoowaza ajja mu bantu okubeera omuzaali kosenge kosuzika. Kati mu kyekyo era n'embikwata bukusu mu kyekyo bitambuliramu. Kyobola nti mu kuyita mu kyekyo kusogolwa n'okukamulwa n'okutraininga okw'ekitalo kukamulwa okw'omubibiina n'okutali kwa bibiina. Navaamu omuntu mukadde wange agakati gwe nkwesiga nampa ssente zaatawanga ku muntu kyensuubira. Mu kyo nti bwe yali asiga yasiga ku ttaka ggimu. Bwe kigambibwa bwe kityo. Si ku lwazi. Ekyo yayinza okukyannyonnyola simanyi oba atya.
naye wangamba nti simanyi oba ne maama honorable bakadde bange abo sijja kubatugiriza mannya bampadde lukusa amiina naye nantwala mu banka nampa akasente akawera nga nkyali ku university eyo Makerere. yes nga mwaka gwa 2 nga nkyali ku university olwo ng'osoma koosi ki yamusomesa education bachelor of arts with education tweyanza nnyo genda mu maaso minoringamu linguistics with a bias in the French language ate nga majoringamu economics French language byonna byenasoma wali ng'oli mu nnimi ne mu byenfuna yes nkulaba bulungi wow with a major component in management ate ekyo kibeeramu sociology psychology n'ebigenderako manage different dimensions yes ne philosophy oli mu mwaka ogwokubiri ku kasozi k'abayivu Makerere yes wow tugende maaso kati engeri ate abasomesa b'Olufalansa nga batono wano kati nga sinamalako kusoma nga nina okutandika okusomesa Olufalansa mu ssomero kati ne bampa kibaita crash course mu professional ethics yeriwo eyo oba kaŋŋambe empisa n'amayisa n'enneeyisa y'omusomesa ku ssomero mu kibiina eri abaana n'abazadde ne mu kwogera ebigambo ne kumubisomesa omanyi twaddimbanga edda amasomero nti omusomesa asaana kwambala bulungi musomesa asaana atambule nga yegende kubanga nti eddaala lyaliko asaanira okukira amalala eddaala ly'omusomesa likira amadaala gonna era kyabanga kya buswavu nnyo okubanga oyita ku kyalo mu station n'osanga omusomesa ng'anywedde n'agangayira ng'oswala kubanga erinnya ly'ezzito okukira amalala okyaba ekintu ekyo bwe guli kaakati nange nga nfuuka omusomesa nfuna erinnya erinnya eryange ezzito okukira amalala ngwa mukimuluse mu lubu olwo of course nemaliriza nga sinamaliriza kadde nga nampa omukisa okuzimba essomero liri from scratch waliwo ebyabaawo kale kireetera okubeerera nti ati kati kuba linagenda kusoma teeka nainana olwo omuwendo gw'ensimbi guno gwe yakuwa ng'agujje mu banka zaali mmeka naye olwakubanga figures zino ziyinza okuleeta obuzibu ate nga tezaali zange ate nga tazanjulidde ngambye zizino tekigwanidde kuzaatuukiriza koggwa nti awo koosirikewo tudde ku kiddako naye tulina essente ezisimbwa essomero okulisimbula ku sipiidi ey'ekitalo n'okusasula abasomesa okumala emyezi teziba za bulijjo okusasula abasomesa emirundi 6 okugula yunifoomu okuzigabira obugabi bw'abayizi okusasula ebyo byonna byalimu mu nteekateeka yes wow obugabi bw'abayizi okwata emmere ng'abaana balya buli lunaku awatali nga buli omu asasudde koyini n'emu eno bwe bayiga nkugambye nga n'abasomesa be bali basasulwa olwo ng'abayizi bawaayo omuwendo omusaamusaamu oba baasomera ku bwereere omuwendo omusaamusaamu abasooka okuyingira mu ssomero eryo mu myezi 6 bonna bya bwereere ezo ssente ne bw'otazoogera ayina amatu ne bw'otazoogera ekintu ekyo nno nakimpa nenkikola naye nga nzimbe ku ttaka lya famire kati nja kukubira bwe nti famire zibaamu politics obeera muli awo nga mukadde wakwesiza ate abalala bayinza obutakwesiga mwattu ne babeeramu embeera egamba ate nze kyenkwatisa ne ku kyeggwanga lyonna olwoba ndi weeruweeru byenalabako nabirabako saagala kubeera waliwo mbeera yayisiŋŋanyakwanalalabako genda biki ebyo gwe toyagala mbeera yavaawo mpitewo nedda embeera y'emifumbi eyo togyetaaga muno mwattu oyinza okukyewuunya waliwo omuntu alaba ekintu ng'awulira n'ebyenda bimwesibye ndowooza mu that kind ndaba embeera eyo ng'ekwata akazigi etyo ebyenda binneesiba n'emmere gyendya tegenda n'obulumi bujja bwennyini n'owulira nga kisuuse wekirina okukoma ng'olinga gwe bagudde mu malaka ng'oli muntu wange yotegedde ebigambo ate muntu mukulu kalino kitange waatalibeera wayinza okubeerawo wano newaddawo farawo atamanyi Moses ekigambo ekyo kiraba ate nolaba olina obuba bumalirivu badde nkulira institution
nalaba nino gireka ng'ate ki siibudde wabula nga kyenyina okukola mu Luganda bagamba nabugisi mufungisi ekintu ekyo kubanga wano e Buganda wano oluusi bagamba justice kyeki mu Luganda obwenkanya obufunibwa mu bantu wano tebabulondoola mu makooti ng'aliwo omulamuzi akuba ennyondo wansi ng'awa ensala ye si yono nti jjaja alamudde leeta evidence emisango girina gyezibuuzibwa wano mu mbeera ya bulijjo wano negiggwerawo nga gwe gusinze oluusi ng'ate si ye musobya kati ebyo obanga ogenda kubeera mu makooti ag'ekikula ekyo mwana wattu gyayita kooti ya Kisekwa naye nno okubuulira eyakisekwa nadda saagala mugitwale mu ttuluba eryo kubanga eyakisekwa ya buwangwa ya nnono era n'ennono zizze zitambula ina reference point. Idris Lukwago nkutumiddeko. Yes. Munywanyi wange oyo mwagala nnyo. Alwa. Idris Lukwago. Webale nnyo. Anti wankima. Otuuka ku Wankima n'obeeramu kali kabe mukyala kabe mwami. Mwagalanira ddala era nze nafuna obuzibu e Makerere University awo. Nga ntunulya ku bakyala abava abalabikamu empeke neki ngenda okugirawo nti Namuddo Nagawa nga bolaba empeke amazima gennyini kyewuunyisa abasigadde nga ki sijja kukyogera simanyi kiki saamanya ki naye amazima gennyini nga buli muwala gwe ŋŋamba nti ayogera ebigambo ebitegeereke ayogera ebigambo ebyatuka endabika ddala erabikako ndi omulage mu bantu nga baana bankima abawedde emirimu era n'ensanga obuzibu ku nsonga eyo. Tuddayo wali mpozi essomero olikoze muzeeyi akuwadde ssente litandise okutinta wazzeewo embeera y'okusika omuguwa mu b'eŋŋanda ate nno kyo kankikubuulire mukadde wange n'aba akiwulidde kino yajja kukiwulirako kyamukubira enduulu honorable sebo awangaale era Katonda mwe byonna byasinga okwagala. Olutambi luno njagala lumusange ng'ali mu mbeera esobola okulwegeka amaaso n'amatu anyumirwe. Omanyi omuntu waliwo omukulu nnyo omunene yafa mu famire kyankuba wala kubanga yali yantembeeta nze okusoma kitange yagwa mu ntalo ndi muto naye abansobodde okufuuka omuntu ebaddira mu famire naye nga weerawo empagi mu famire kati omu ku bo munnange ng'awummudde naye era nkugamba ebintu bino wulira nga waliwo mu famire abagamba nti oyo agenze era tuwonye kingwe mu matu kiti kyankuba wala nga gyendi amazima ge nkyongera kikubuulira nga ne bwentula mu meeting ku gikyeyalinga peni enva mu ngalo n'egwa abalinze omukulu ayogere n'atavaamu kigambo olaba embeera eyo kiraba eyo kati nno ne wabeerewo politics omulala gwotayinza kulinda nti wano wewalijjawo Faraawo atamanyi gundi kale nno ne ŋŋamba nti ate kusaba Katonda tusaba mangu mugezi agenda omanyi nti engenda gyongenda bulijjo obadde oyogera ebigambo nebikutuka ogenda mu mbeera yakulafuubana okwalafuubana abatanyumirwa mbeera kati osibula abantu ng'ogenda kulafuubana nedda taata ate nno wembasasa nejolaga simanyiiyo era n'agenda nakukola ki kunnyaniriza jjajja wabajjajja bali wano eyitebanga Mwami Ddiba awo omusoyisoyi w'ekajjoji w'ebibuuzo wakusoyeza ekibuuzo ekibuuza nti oyagala kukakasa namungi w'omuntu atwegese munye nti mu bonna baddiba n'ab'enkima bakiggundu mu lunyiriri mwofubutuka gwe wasooka mu Amerika. Webale nnyo ekintu ekyo anti okyogedde kiggundu Katonda mukulu era gwe oliva ku Katonda bakubike nga n'erinnya lyo tebalyogedde naye ng'olwo neesize eki ayiwanda laba akantu kano wemba ngenze kwembasa awo nensangayo omuvubuka omulamu obulungi be bayita abatiini oyo ng'alina smile akutte ne fayiro nnene is full of confidence omugwe neegomba ate omanyi engeri gye tuli basomesa
you get attracted to a person omuntu alaba ali vibrant nebigenderako ogamba nti no ina kyayinza okugamba ensi nenjo nayogera nempulira omuvubuka oyo nemufunako omukwano muganda wange Robert Seth Muwomi kati yafuuka muganda wange obugalo bubadde bubwe era nange mbukubye ogase wa muziwere ddala amina muganda wange oyo nga muzza ku bbali nga mugamba nti tuze kusaba visa ngenda mu America naye simanyi kasonda yenyamba ne bagimpa sina gwe mmanyi America nti ananyanyiriza n'omu naye gwe olina gw'omanyiyo nti mami wange gyali eyo kati ogenda wa nejo ogenda kyusa ojje kye ŋŋenda mwatu agenda okuŋŋamba erinnya lya maama we ng'ate mukyala wa Nkima nga nze kibeewo n'okugenda ewala ng'ate n'erinnya ekiggundu maama Margaret oyo nsangana nakufukamira maama Margaret Kiggundu omukyala oyo gyali akola kakati diba ndi mwana w'abamaama bangi bambi omukyala oyo kakati wanampa essimu ye nti bw'otuuka tuyinza obutagenda ku nnaku nnyingi mukubira essimu nkulamusizza maamu gyebaleko omukyala oyo entuuka eri nga mukubira essimu naye ng'ali mu birimi asulayo obusuzi kakati nandagirira abantu abalina ng'ate ewaka ewuwe mukyala wa mwoyo mulungi wajjuddewo abantu wati ate abali mu bwetaavu abo ate yabayaniriza abamu tebamanyiya oyo wale babagenza okuzina amazina bagatyabula nga naye bakoma ku mugigi bambi ne bagamba tugenze mu America kutandika bulamu nga bakoma kuki ku mugigi gwe basoma tone sena buli yankutumiddeko muganda wange abo bonna ng'agamba mujje talundira mpeera omukama ng'omukyalo oyo bonna kakatagera kubamu akafaananyi ng'ewe wajjuvu bati kyava akwata kubamu bamanyi eyo abalina influence basajja bapasita babakwata ku bantu bangi bambi omugenzi awo mulemerembe pastor Robert Kawala yatufaako omukama katonda amusonyiwe byamusobako byonna wali omukyala we naye kati pastor mama May Kawala bali Massachusetts awo bambi pastor Kawala n'abuuza ku bantu be basajja be beyeesiga bamanyi waliwo omwami naye muganda wange kati ye balabyeke Emmanuel ne tuba nga tusula mu kisenge kyekimu nga nzize nga nguze omufaliso gwoteekako wali ne gugendamu empewo nagulabye Bufalansa eyo mukwano gwange yagiguze emifaliso ng'ena yampaddeko ebiri nakomyewo najjo wano ne pampu olina ne bbumba eyo naŋŋamba nti ene ebbomba yegupikamu ki omukka mwana wattu nno omufaliso guno guli so comfortable okitegeera ensonga eyo bamuyita Jose TJ nkutumiddeko nnyo yebale kulaga birungi amina yes kakati nze omanyi ate omanyi nsonyiwaamu ebibuuzo by'okubyanukula kiraga nti kyetaga question answer naate nina embeera eyange nga gye nayitamu simanyi oba it applies here ninga nyumye eyange does it work ngende mass bwe guli tugende okulanda goko kuba kubi nnyo ng'omuntu ayogera ebitatugasa weewaawo naye kuba kulungi nnyo ng'omuntu byayogera tuyigamu weewaawo era wano we tuli okuyiga kuli mu 100 ku 100 weewaawo amen pozi siyinza kwogera lugendo lwange kugenda Bulaaya nga soogedde ku kintu kye bayita batya omukyala kanjoge ku mukyala Naalongo Grace Kafko omukyala oyo era abadde eyo ng'asomesa abantu oba amulabyeko abadde ina group wanga mwesiga nga mmundu menye kukituuka ku processing abantu kubaba nga bassaamu amaanyi abanafuye n'akwata wali
ku by'okutambula nasooka mu misomo kubanga nze ate n'ekirala kankigatteko okugenda mu Amerika eyo si kintu kye nagugumikira olunaku nti kaŋŋende nedda nasooka kusoma world systems mu bitabo amaanyi mu mbeera eggwanga lyotuukamu lina ebyafaayo byalyo kale era ebyafaayo nno bikulu naye eggwanga lyotuukamu ng'olina ekirooto n'okirabako bwoti nga tebakugambye gwe wava eno waveeri ate kimenya n'amateeka nokugamba waveeri ninga lino lyeggwanga lye naloota era nze gwolaba wano sisabanga ggwanga visa ya ggwanga ddala okwalinga okusaba visa watandikira ku Amerika eyo era poza ate oluvannyuma nga bikyuse ninayo okusaba eya Uganda kubawo entambula ewalala eri bakoonamu bukonyi ntiuse nga bakoonamu sisaba kintu ekyo nsomye nti eno ensi gy'ogituukamu obeera nga ali mu gated community system zitambula abakulembeze balonde omuntu agasa nensoma ne philosophy yayo nti they pragmatic philosophy bagamba omuntu kyeki omuntu bagamba nti omuntu ali biological social and goal oriented olaba ekintu kyonna ekirina ebisatu ebyo oyo aba muntu era wenkugamba kino oyinza n'okukyewoonya bwe bazaala omwana aliko obulemu ng'endusu zimukenena ati era aba muntu kubanga biological alya n'ebikolebwako byonna process zikola socially balina okumusocializinga social institutions masomero kubeera mu community ng'ali musanyufu era kikolebwa kibimwebwa n'alina okubeera n'eggoolo n'ebirooto nti alina okukeera n'afuna rhythm gy'alina okugenda ebimuwa obulamu obw'omuntu omujjuvu kati abazaalibwa baliko omulemu tewola babawa ennyumba ne babasasulira n'abalabirira obulamu obwo bubeerewo obw'omwana w'omuntu ate balina gye babatwala gye bayita day program nga kye bakola eyo kulya snacks kuzinamu na kubikkula magazines ng'ogwo mulimu ate basasulwa n'okugukola ogwo naye n'aba ng'agamba nti am earning money mwekyo kyali oba olw'ekikula kye yes erudde eyo bwekiri kakati muganda wange ono balabeki n'embeera naye wabula nga nagenda naona ngo byansomesa wano waliwo program gye nagendamu eyo program yakubanga mbeera ntyokere New York eyo bayita worldwide camp counseling cultural exchange eno program eno baana ba universities zona tertiary institutions babeera abavubuka okuva mu nsi yonna babasengejja wali e New York ne bajja mu nsi wali mu summer nga mugenda kubeera mu camps zino ez'abaliko obulemu mubajjanjaba ekyo nno kye kyantusa ate ne kimpa ekyekawo nga ntuse mu America kubanga natuuka e New York ku Southwest Street enamba kweri ku street kibuga ebizimbe ebikoma eri ku bire bibira bya bizimbe batuorientinzaawo tuvudde wano newabomu tuwagenda nabo nga balina okudispersinga different states batono bengenda nabo gyengenda New Hampshire kati kugamba ate wogenda mu programs ezo bakuwa ebintu byotandikirako bakuwa sibata social security number kitegeeza oba olina DNA mu America wane waffe gye tuyita nini eyo nno bagikuwa ate yo bagikuwa kale bako obukwakkulizo naye obukwakkulizo obwo oyinza obwapiiringa ne buvaawo noba nga osobola okukola emirimu eyo kwaliko obukwakkulizo ki kwaliko obukwakkulizo nti singa mba nkoze bino ebya kampu ebirala wabweru wa kampu siina bikwatako nkitegeera obwo nno kaakati obwo nno bwe nateekamu ne mbwapiiringa ne babujjawo kakati maama wange ono era gwenkugamba nga okubangula kwampa waliyo n'abantu bamanyi alina working system network abannange nankwaso kakati gwe omanyi abantu bavuga n'emmotoka naye tebamanyi kuvuga mmotoka bw'ogenda eri oba olina okuddamu okuyiga okuvuga emmotoka neno nze nali wano sivuga ankwasizza ono ogenda omuyigiriza emmotoka ye akakadde ako ekitegeeza okuyiga emmotoka wayigira mu America eza wano wali kulafuubana na bulafuubanyi wano motoka nkadde tewali na mateeka bantu ge bagoberera kati ate motoka eyo yo manyi it's a weapon as well as a trap kasito gizanyiramu otatta bantu ekutta era amateeka n'olunyiriri basa ku luguudo bwe luteeka libateeka ko olumenya n'olutadagaliramu
oba omenye etteeka ddamba okwekuuma ggwe ng'oli bulamu oba n'abalala b'oli nabo ku luguudo olwo. Kaakati nga nina ebyo kubikwata bukusu kubiddamu kumangula nanfunira abo mbeere function kubanga ti mu America yo teri nti ntwalaako nnyo tekiriyo ayitiridde wano oyo nti ate ne boda teri kati omuntu atandika okukwata emirimu agikole okuvuga like driver's license is a life blood. Olina okubeera ng'ekintu ekyo byonna netiwaaka ye n'agimpa n'engiyitamu bambi okiraba ekintu ekyo era omanyi bantu bayinza okukyewuunya era olwokunkwatibwako kw'omukyalo oyo ne gurupu ye emyaka gigenda okuyitawo emyaka egyo wagindaba 3 nga ndi mu America mu myaka 3 wali ofunye ebitambula weewaawo tubiyite ensangi zino eewaawo nga Keith bw'alina ebitambula by'e Sudan ey'amaserengeta kyamutwalira emyezi gyali 9 Keith Kanaabi era mu Sudan ajjudde kati tumwozaayeza kalangi kokka ke kamutima wa nti mumunyungufu waawukanako ku bannaffe bali nti bo kaanogamukko yali atabula kalangi yanozamukko weewaawo so mubwenti bwenva wano obanga kyekyo ebibuuzo nkizeemu wawulira otya ng'emyaka 3 gino okwalibadde ng'okukoonoka okugwa wali bwe giti ng'ofuuse Omumerika ajjudde naye ndowooza waliwo feeling eri transformative ekukyusa nga tokyali nga bwe wali oba bw'olibeera n'ate teri nno na mu America kubanga eri oba oli busy nnyo, your mind is occupied ekintu ekikugumula n'obanga zituse emagombe ng'obulamu bukuzzeemu nga n'oba otunuulira obusozi obukwetoolodde bufuuse ne langi nsambya wali nga bagambye komawo nno ne visa yo awo buli kimu wekikyukira kkiriza oba gaana nsika mu 5 extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manyaga tuli ne mwami Emmanuel King Diba oba mwami Emmanuel Kigundu Diba. He's a teacher by profession era nga emboozi ye it is so interesting. You need to follow bit by bit. Don't forward the program, don't skip anything for you okufollowing obulungi okwavoiding okulafuubana. Okay, ekintu ekyo nga bw'okinyonyodde weebale nnyo weebali ddala nti feeling esookera ddala ebeera wali awo kasita omala okufuna amawulire nti owaaye oli granted entrance mu United States of America awo bwe bikyukira ddala kinyonyodde bulungi weewaawo ago era nze nyumizaako n'abalala bangi nnyo ne bakuwa feel ekintu ekyo nti please eby'omunsi muno ebitusanyusa bingi naye embeera enyiikaavu ng'ekukomyeko essuubi nga likugweddemu kubanga wali New York waliwo statue gye bayita Statue of Liberty ekibumbe kiwanvu kiti kirina n'ettaala omutwe gwaka kikutte ettaala eyaka kigamba nti ensi yonna mpa abagoyera abaweddemu essuubi bonna mbawe ekiwummulo y'Amerika eyo yeeyo tukyakola ki nkwano Idris Lukwago Daniel Omugoya Keith Kanaabi ne Senabulya tukyakola ki wano mujja ne mukyala ne mukyaluka ekyo kyo tekirina mutawaana era mukikole bwe mutyo. Thank you so much. Wow, so telling ate so you are functioning members of the world. See society, the world. Ebyanjawulo. Nnyo otambula eno n'eri ensi yonna ekulaba. Alhamdulillah nebaza. Agulumizibwe yawa. Kati mu kintu ekyo bambi. Nze wennalinga ngenze wantu wemaze okuselectinga kati ngate n'ebirooto nnina nga tontwala mu kino nakiri wabula nyina okukola buli kyenkola kiri contributory ku goal eyo
nti ngenze kwenunula ate yenunudde anunula n'ababe. Of course. Mwattunze nkubuulira okwenunula kiba kirooto. Laba abakulu abatukulira wano baaloota nga Uganda enunuddwa. Kitegeeza oba olina okusasula omuwendo era ne bazambalira. Nno nazambalira. Mu nsonga eno nazambalira. Tombuuza nti toyinza kuŋŋamba nti kaali kaserengeto kaweweevu. Tekisoboka. Era ekyo abamu bagamba nti please immigration n'ebiina okufuuka mutuuze. Abalokole bagamba nti salvation is personal. I know. Era nno n'ebya immigration n'okufuuka kikyofuuka biri personal. Absolutely. Amazima gennyini kirina spiritual kubanga bw'olabanga bamaze ng'abalinga abaasibirwa emagombe tebakombako wano Uganda kujjawo kuba ku mpewo kubafuubako. Obeera oli awo. Kubanga kiri ekya immigration kyagaana ng'alinga yakonkona ku luggi lw'emagombe n'agamba yafa gundi vaayo. Kitasoboka. Kati nno abantu abo bangi ddala era Katonda yagaba byonna tubasabira basomoka embeera eyo. Naye omuntu oyo wadde mulamu atambula mu society mwali abeeranga omusibe mu kaduukulu kennyini gwe baasiba n'ekisumuzi ne bakisuula ewala. Kubanga eby'e Uganda nga n'abaana oba yabazaala bamera n'envi ne basoma ne bamalako nga mwattu bali bamulengera pozi abaleeta zino gundi kwe tulabya first time. Baatukola bulungi nnyo twebaza technology. Naye omuntu atuuka eyo n'afuna okuyita obunyiikaavu bw'otagambika. Ate n'ekirala n'agugumuka ne mutulo ng'agamba ke bankwata wano bati nti ndi wano ate tebigamba nga beera wano. Ate ebintuukako ne bantwala ng'abatutte omukozi w'ebikolobero. Kati n'abeera mu buzibu obw'ekitalo era ne gubeera mukolo. Ne wabeerawo nti oba nkyakaali nsasagge yasooka okulaba omulyango ogwanguwa nti likooti poliisi weeri mu walindi omuganda agamba nti bwe zibambira dduka zaaki zawambwa. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne mwami Emmanuel King Diba gutuna yulu na koralero awangalira mu America wangalira wampozi Massachusetts Westboro Massachusetts. Eyo gye bazaala omwana wa mwannyinange na muyimbwa Latifa omu ku baana ba Bad Black bamuzaala eyo. Omwana waffe oyo kati wadde nga ekyalo ekyo n'omutala bikyamulemye okwatula yagamba kimu omwana weeyo. Kati ffe bakojja b'abaana bagendayokko ne tugezaako okwatula ekigambo ne tukimuteekamu ndi tutuusa omwana gye bamuzaala. Ogambye wa dokita? Ewange bayitayo bakya Westboro Massachusetts. Bad Black omwana weeyo gye bamuzaala. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage tukola ne Dushime UK Store ku Arena Mall ensambyawo nga baleese amasuuti masaati mpale ngatto misipi wallets perfumes masawa masimu n'ebigwa mu koweryo bali ku kizimbe ekimanyiddwa nga Arena Mall ensambya opposite Middle East Restaurant ojja kubanga obasanga ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala babayise ba Sun Cargo Shipping Company musubuza wangali Uganda wangali China. It is Sun Cargo yegenda okubanga kusabaliza emaliyo bulungi nnyo ate nga yo Hika Water Drilling Services basima amazzi across Uganda ayagala amazzi amayonjo aba Hika Water Drilling Services bagenda kusimira amazzi buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuli ne muganda waffe Emmanuel King Diba tuli mu kunyumya mukko naye asoose kutuyisa mu lutabaalo butya bwatuuka emitala w'amayanja mu nsi ya Amerika. Beguli tugende mu maaso. Natuuka eyo obuyigirize nga nnina ebigenderwa nga nnina. Wagenda okuva wano nga bamaze okutikkira weewaawo ddala ng'ofunye kiraasi ki eya diguli okutikkira abenkima bafuna first class naawe. Amiina tugende mu maaso. Ogenda okutuuka eri ng'obuyigirize bweno okubuteekateeka bugenda okufiitinga mu bweri ng'ogwawa
era nga ngwira ddala bakiyita baccalaureate bachelors era nga ngwira Very ddala good. kozi balina mu classes zo ze bawa eri olaba Makerere University eyo omuntu agisoma okuva ku myaka egisooka n'amalako diguri bw'ati kati bamuwa diguri nga bamaze oggiwa that category first second apa n'ebigenderako naye eri nno university ziri singa oziyingiramu okufuna diguri nga olinako foreign component diguri gyozze eno oyagala kufuna ndala eri nga olinageeza waliwo bapima diguri yo ne bagamba nti obuzayo classes wetukuwe equivalent ya America mu diguri nga waliwo byolina okusoma okusobola okujjuuliriza yeeri otuukaane ne kiri abantu bakimanye nti tebasobola wadde ku diguri yo eri ofunye first class tebasobola kuwa eri first class n'ofuna neri zonna grade n'ozimalayo tebasobola kuwa first class bakuwa diguri nnungi nga net marks ziraga first class naye tebalida description kubanga si bwe bakusomesezza byonna tokukubuse mu byabakusomesezza wabula bisomera walala weguli yes kakati nze ngeri gye nali musomesa mwattunga oluzungu lwe twogera wano lwanjawulo oyogera oluzungu luno lwe watwogera wano mazima gennyini n'obusomesa bwo oba bunnamateeka bwo tebakutegeera eri tebogera Lungereza no they don't bogera Lumerika eri tebogera Lungereza era kikulumana nnyo kiruma ng'oyogedde oyasanguza bigambo by'osoma kuva mu nursery omusajja n'agamba atya excuse me n'okiddamu nga bw'okyogedde n'akuvaako bubi wabula n'agamba what did he say ayogedde ki kyokka nga gw'olaba oweddeyo mazima gennyini ate n'ekirala wali ekintu kye bata humor n'osaagamu is culture ki kakatala nti wano waliwo basita ba comedy pozi nga bagenda bogera mu Luganda nayinza okwogera ebintu bye netabawe aseka ebisinga okusasa wano abantu saateera mu culture ya describing ani mulamu ani mulalu singa ogenda n'okolera ebintu bya wano e Uganda sebeeri bagamba oyo mulalu batakusiba bakutwala mu balwadde ba bwongo saate ne walikita singa nve n'enkolera ebyeri bye tukola wano bagamba nve n'enkolera ebyeri anti olaba obuwangwa bwe bukyuka kaakati nno n'olwekyo okusoma weekuli kati naye eri ensi okusoma weekuli bw'omuntu nga kyekisinga obukulu muno mu nsi era newoba ovuga motoka omuntu n'agenda mu kkubo motoka yo yeeyimirira era newoba si kuba eŋŋomba aveeyo otandika oti yimirira kubanga ekyuma tekyo kigamba omuntu akiviire otandika kubanga nze natuuka eyo nali nga nziruka jogi nga ndabe kyetuyita okukola edduyiro eyo ng'emmotoka zimpita na wala eri nga bannange ate nembwa eno bwe zimboggolera nga bannaye nembwa zimboggolera nemmotoka zinneewaze babagamba kuba ndi muddugavu nembulya so lonely naddayo nembuuza nti bannange buzibu ki naye mwadde baŋŋamba nti wano ekifuga wano insurances omuntu kakoona oba nakoona accident n'agikozinga kutomera muntu abalina okusasula ssente nnyingi nnyo kimu kyakubiri ne driver license bayinza ogitwala kyakusatu insurance premium zo zeyongera waggulu paka myaka 7 kati awo insurance companies nezireeta obugunju kati awo yavuga emmotoka kabale ne mu business zennyini n'ebizimbe kubizimba standards buli contract omuntu gyakola kutekola insurance protecting nti no singa biba bigenzi nga bwe tutasazeewo sente zireme kufa togge bwe kiri yes kati no n'olwekyo nze nga ngenda oluzungu luno lwenjogera olwa wano tebalutegeera ebikulumya bingi mu kukyuka awo tolina rank abantu bangi bajjudde n'owulira oli bwogu bwomu gwe naye nga nze saagala kutuula waka engeri gye nnyina social security number ekyo kisumuluzo kya ggulu okukkakkana yogayoga ng'ekisookerwako sinaba nakubugumya mbooge nina kutandikirawo okukola kyenkola kyeki bayita labor ready ekivunulwa kitya nti oli weteefuteefu okukola obuddu
Extra Digest mugoba nsonga ekitundu kyaffe ekisooka wano we kikomye tugenda kubatuumulamu tujja kukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tutunuulira omwami ono ayina social security number era ayolekedde obuddu bwe guli. Mubeere bulungi mweraba tetugenda kubanga tusuka mu kitundu kyaffe ekisooka. Ibrahim Mukasa Emmanuel King Diba ku Extra Digest mugoba nsonga nga tutunuulira obulamu bwankuba kyeyo. Mubeere bulungi mweraba tukwatagenda nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaagala nnyo. Blessings.